Amukono municipality, Amukono district, Greater Mukono, Maida Street. Atuze wano kunsonga ya bagala twagala mu NUP, kuli mwami Mawanda Alani, speaker wa Mukono Central Division, era kansala Chikirega video kuva molo wana butu wano, kuli mwami Chiyimba nga naye kansala nabalala ne kansala Bomboka nabalala. Atuze wano nga NUP okutegeeza abantu abo twajja kitundu ku NUP kubanga NUP tulina kuwa values muzimanyi mukaaga mwe mulina okulwanyisa obanga tulwanyisa obulyake n'obuli w'enguzi so nabwe kityo era osobola kwekulubesa nga NUP tekiza muntu yenna kwekulubesa na muntu muli wanguzi omuntu yenna ayekulubesa n'ebikolwa ebirinyira ssente z'omusolo nabwe kityo na NUP twabaye mabega tubumira ebikolwa bya commissioner affe Masaya Simpuga Nsamba banda bange ne tuli ku nsonga ekutte omubabiro kukuwa values za National Unity Platform. National Unity Platform pate yaffe empya tenaweza n'emyaka 5. Eno pate yajja era ekulemberwa president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekituleese wano kwe kukola eddoboozi eryawamu ne tuli mabega wa president waffe okugoba abantu abatuliddemu olukwe abagenze ne bajoyininga omubaka Mathias Mpuuga. Fenga mu National Unity Platform president waffe yayisadde ekiragiro era n'agamba omubaka Honorable Mathias Mpuuga atuliddemu olukwe olw'okukkiriza emiliyoni 5. Esente ezandiyambye bannayuganda okufuna amalwaliro amalungi n'okukozesa okukola enguudo ennungi. So lunaku olwaleero ffe nga bannamukono aba National Unity Platform tutudde wano mu bwennyamivu ennyo nti sipiika waffe Mawanda Allan omwami ono temumwerabira Honorable waffe Betty Namboze Bakireke yayimirira ku polling station wano Nabuti n'amutuulira olunaku lulamba ku byalo 2 n'awangula akalulu ku bwa kansala ne tumuwa obwa sipiika. So tatubazeemu nnyo magezi olwa Honorable waffe amaanyi n'essuubi lye yamusuubiramu. Abavubuka bano bannange bagulumingibwa era Honorable waffe yali abateeseteese naye batuyiyeeyo nnyo nga ffe aba National Unity Platform. Abavubuka bano kuliko ne mwami Kiyimba kansala Kiyimba akolanga kansala wa Works and Security era yalekawo ekyalo kye Kirambo ekya Kitete
kati najja asule kumpi ne munywanyi wo Wampuuga Nabuti. So tuli wano olwaleero okubavumirira ekikolwa kye bakoze nti tetuli musanyufu nabo batuliddemu olukwe nti olaba tebabeera Masaka naye olaba basuddewo ebintu byaffe eby'emukolo ne badduka e Masaka kitegeeza kye bagoba kiki kikulu. Era bannayuganda abali eyo olunaku olwaleero tugamba ekimala kikola kimala. Mawanda Alan, Kiyimba Fred, Bomboka n'abalala bonna tebakyali bamemba ba National Unity Platform. Luno olutalo lwa musaayi, luno olutalo si lwa kusaaba. Mukama abakumi. Ensonga tulese wana amakyako olwaleero menanga kukimanyi nti ekibiina kyatugamba sitandi ekibiina egamba nti Mwami Mpuuga abateekwa okusaba nga ffe bannakibiina abatamukkirizaamu bagamba tetulinyayo. Kati nga nze munnamukono ne baganda bange bonna ne banyinaza bali wano olwaleero abali mu ekibiina ensonga etulese wano ya kugonjoola Tumba muganda ffe Mawanda Alan, Kiyimba, Bomboka Nina Kasibeti bonna abagenze e Masaka. Ekyo kiba against stand y'ekibiina olw'ensonga baba tugambye temugendayo. I can't go against my party. Jamazima bannamawulire buli wano ebbanga erisinga buli twali wano nga tukola mwami Nkoyo oyo meya waffe Tumba Mawanda Alan yebali wano ne Kiyimba mu maaso. Kakati tugenda kuta muntu ena kuliiso olw'ekibiina buli akola ensobi kabeere nga nze bazanya kabeere afosi tugenda kubakuba paka kubulira bubi. Era katugamba nti kye bakoze kyakulya mu kibiina lukwe okugenda e Masaka. Ate ekyasinze okunkwasa ennaku kumulangira nti yatwala ebbendolendo ku Lwampuuga mu Kyaggwe n'asituka. Ekyo kyatusiza bubi nnyo. Kayigaffe bannakibiina tugamba nti kimala tugenda kukkiriza kuzanyira ku kibiina. N'ekibiina batusibye kuyiwa musaayi tetugenda kukkiriza ddala muntu yenna azanyire mu kibiina. So tuli wano amakyagola nga tugamba ekimala. Kiyimba Sebo tukulabula kati tugenda kugoba doze wano tugenda kugoba ekitatoba eyo bamukibenga muli bali bamukibenga kugoba kumulanga kugoba kukibenga Kiyimba ne banno tetwala kuswaza kwagala kulya Kiyimba. People power. People power. Kunga mkono kunga. Badde nkyagamba ensonga eyandeta mu NUP kwe kuvumirira ebintu bye tulabira ddala nti no biryamu ensi yaffe enkwe. Buli omu akimanyi buli bwenguzi buli mu foomu nnyingi nnyo. Newankubadde nti Parliament yayise ekiwandiiko ekigamba nti no bakomishona beewereze akasiimo. Ye ng'omukulembeze avuganya gavumenti abalina okulaba nti tekisaanidde okwewa akasiimo nga tewali malwaliro nga tewali esente z'abantu tebalaba kuzifuna amakubo mabi nnyo. Bwe kati ng'omukulembeze ateeseza eggwanga osobola otya okulaba nti okwewa akasiimo kyekisinga okuteeka esente mu ikonomi okukola enguudo okukola amalwaliro n'okukola ebintu ebirala byonna. Kale tukivumirira nange neyongedde ku voice yange ne bannamukono leaders ba mukono okugamba nti abo abagenze mwami Kiyimba bangambye tiwagenze oba singa kuyuza bugoba naye ekikolwa ekyo to call it out netuteeka mu bwerufu netugamba kyokoze kituufu oba kikifu. Oba olebye ddala nti olidde mu party principles abamukulembera tuba tulina kugenda ku principle kyayogedde tulwanyisa buli bwanguzi kyekyo kye tulina okutambulirako. Nebyo ebigambo ebitono twongere okulaba buli muntu yenna ayagala okulya mu struggle olukwe nga tumulabisa beba bagenda okulemesa batwerimbike mu struggle balyoke bagambe nti no tegenda ku materializing at the end of it all. Naye nze mmanyi tugenda kuwangula, tujja kwambala engule obuli bw'enguzi nga tumulwanyisiza ffenna every form tujja kuwangula ate tetuva ku mulamwa. Mwebale nnyo.
bano abantu babiri basatu balina kye basobola kulaba. Ffe tumanyi gavumenti eno erina omuwendo gw'abantu beetuteekamu eya Museveni, beetuteekamu bajje bafuule nti ekibiina kyaffe kirimu abalwana, naye abantu abalwana abo batono nnyo, bali babiri basatu. Obwo busonga butono, obwo busonga tubutono. Ffe Kyagulanyi yatugamba ng'abakulembeze nti ebitalina amakulu tetukola ki, olutalo lwaffe luli lumu, kulaba nga tugenda fuba okulaba tununula eggwanga lino. Abavubuka bajja bino mbibabuulira abamawulire mbimanye nti buli wabeera omukka tewabula ki, tewabula muliro. Njagala okubabuulira bano bemulabye balwana nga bansikasika, ensonga zaabwe endala nnyo si za NUP, era njagala mukimanye olunaku lwaleero olutalo ffe era sisobola na kubanenya kubanga ebigendererwa byabwe babituukiriza. Balina akabinja kabambaza uniform za NUP ne bajja bagambe nti baki nti NUP. N'olw'ensonga eyo njagala mube bagumu ate mbakakasa tugenda kukola ekyenjawulo ekisembayo okulaba nti tunula eggwanga lino. Obwo buntu butono nnyo babututeekamu abo oluusi abamu bajja nga basasi ba nsawo nga bazze kubba.